era banaye we muge abayimbi beno we mba mugende eyo omwami oyo mumuwe ekitiibwa kye we kiba kisobokayo musanvu kamire mumubuusa Azawe paka kati akyalojja olunaku lwe yalinnya ku stage nga bajjeeko Rage. Mujjukira bulungi nnyo saga ye yaliwo eyaleetera Azawe okubeera nga afamba to the extent tebatuuka okubeera nga banoonya Rage ne batuuka ne bareconcilinga oba ensonga eyo ne bagijjawo mu ngeri ya kisajja kikulu kubanga ensonga yali egenda ku explodinga etwaliremu n'obulamu bw'abantu. Azawe yagezaako okunnyonnyola ne experience ye mu music industry eno na biki byategedde biki byayigiddemu ebibi ebimutuuseeko. Yabadde awayawajamukko awo ne Epas neranga yeno emboozi yaabwe mu full kanjikutereko osobola okulaba biki bibasobodde okubeera nga boogera na ki kyejjusa oba kyayinza okubeera nga akitwalanga olutalo bakiyita batya kigambo ky'oluganda nkye olutabaalo mu music industry naye nga sinabeera nga mbikuteerako nkujjukiza Nalongo Nabwiraze okubeera nga akuwonya abasawo abafere abo abeefuula abakulombereddwa ne watabaako kikyuka mu bulamu bwo. Yazze okubeera nga akutaasa ku nsonga ya bwavu bizibu bya mmaka nsonga za ttaka oyagala kufuna visa sente zikuyita myagayanja mukubireko kw'ennamba y'essimu gy'olaba wansi mu nsonda ebisigadde obimulekere. Ate yeno badde talina buzibu ye talina buzibu naye bafaani be bakambwe bafaani bwe bakambwe. He's a king. That side, he's a king. You can't take it away from him. Yeah, he's and it's not a weakness to actually acknowledge certain things, and I applaud you for that because she making a sense. Sometimes okudda waliwo ebintu ebitali worth kulwanirira because there is nothing to gain. Oba kitegeera like. Era kakubireko. Nzira bwe musanga ku show era tulina gye twali yali wayongerako katono maaso awo. I think even that period yalina show ye yali awo kacheeka. Yeah. Nangamba onoyitawo ne mugamba nja kubwe naba nfunye obudde nja kuyitawo. Nera we namanya nti agenda kuyimba nasooka kubuuza ne mugamba ne ebintu ebyaliwo mubijjukira mubingeshuwa superstar ki aliwo catered for because I know what can happen if he's not happy. Bafana we kasaba sensingawo embeera yonna etali yakabi okitegera bo bapangulukufu batandikira wo okitegera ate nze kati nze kyenayiga bwe ntuuke mu kifo bangeze mu west oba mu east wa north soka kubuuza banaye ba superstar bawano bonna balike kuba saagala kukola kintu nze muntu kuneetikka okitegera era manya banaye alyokenza okulinnya ku siteegi awulira bulungi oxygen gwalina yo yamala eyo experience yoyo ani muganda wange yanjigiriza ebintu bingi nnyo era actually Azawe, do you think that can ever be solved? Because nze bwe nkiraba like bwe nkitunuulira I don't think it's a difficult thing like maybe Rage bw'alira ba live eno obanga abantu bagisazeemu n'asobola okumanya nti actually it's something different oba because sometimes man omuntu osobola onyigira omuntu nga n'ebintu tabirimu naye nga gw'onyigira mu kyamu talina na time eyo yakumakinga sure nti aggwaako nafuya yazze kuyimba and that's all they want to do. Kati I think what and I'm sorry we reconciled with my brother. We reconciled, there's no bad energy. But nga bwomanyi mulimu bafani abalemezaamu. Okitegeera era nga bulwakulaba era nga bagamba ojjaddi. And for me I don't like trouble. Nze mama wange yankuza bulungi sina lubale lwonna. Mundaba face clean like a whistle. Kati nzije wantu mukube olw'endongo endongo eno nze tekola tenteesaako lubale. So I think it didn't sit well with him when namugamba nti kanyimbe nava ku stage. Kati kankuli efe abayimbi and it's not just him nange kyangu nnyo okubeera easily okufiringa nti ego ye badde ki badde bruised like onzala ngamba oti ave ku stage. But let me tell you singa ye kubanza ebyo sibifaako nze kyenvaako kumeka sure nti abantu bali happy. Nejjukira ninze essaawa 2 already najja and I kept